Ya banaye tubadde tubuze twagenda mu kusomesa tubadde Masaka wiiki namba nga tusomesa manyi ogenda okugenda n'oyiiyako kasente tubadde mu kusomesa abantu b'e Masaka tubadde mu lusoma era nga ate mu gusooka tujja kubeera Mbalala era mu kusoma ya kansuubire bawuliza Bakalama TV n'abalabi Bakalama TV muli bulungi nga ngenda kutandika n'ebbaluwa olwaleero enkutte omubabiro era ebbaluwa gyenjagala okubagamba nti mulimu ekintu ky'osobola okubeera ng'olaba awo n'okibuusa amaaso naye olwaleero ngenda bagamba ekintu kyemugenda okwewuunya mwenna Bakadaama kye mbadde temumanyi. Tandise bwe nti amanya kangaleke gyebaleko kujja Mate webale kubeera nga oweereza ne Kadaama TV mwenna mbalamusizza. Kojja nina ekizibu kye nina kyakubeera nga ndoota nnyo nga boosi wange ne mutabani we bankozesa era ngenda okuzuukuka nga ddala wansi ninga abadde n'omusajja. Ekintu kino kibeerawo nnyo ddala nga madaamu we taliiwo. Madaamu we bw'aba taliiwo ntera nnyo okuloota ebintu bino. Kojja kizibu ki? Lwaki ndoota nnyo ebintu bino nga baba ankozesa? Ngenda okuzuukuka nga nzenna siina maanyi ng'ennyingo zimenyesemenyese. Ngezezzaako buli kintu kyonna nga katungulu ccumu, ngezezzaako ebintu ng'okunaaba omunnyo, ebisiitwani bino bireme kubeera nga binzijira mu kiro, naye kojja ebintu byonna bigaanye. Nzuukuka nzenna mmenyesemenyese, ogenda okweceekinga wansi nga ddala ninga omusajja gw'ava okukozesa. Nsaba ku magezi kojja nkoze ntya kuba ndi mu buzibu. Yeeyo bbaluwa ya Kadaama. Kati gano ge mazima ge mmanyi Kadaama ge mutaagala kuwuliriza. Okwo kusikulota. Bakadaama 95 ku buli 100 n'ogeza n'owulira oba n'ozuukuka n'obeera nga abadde n'omusajja n'obeera nga wenna omenyesemenyese, ezo ago si majinni, babeera bava kukozesa. Boosi wo aba ava kukozesa, babeera bakubye kalifoomu ne bakozesa. Kino ngenda kiddamu. Buli Kadaama yenna buli bw'obanga wali obaddeko awo n'ozuukuka n'obeera ng'oloose, simanyi boosi, n'olowooza nti gw'obadde oloota nga boosi yeegatta naawe oba mutabani w'owaka, n'ozuukuka nga ddala wansi owulira ddala obadde n'omusajja nga n'okubabirira oba n'okuwoomerera kwonna kwa musajja ng'omuntu abadde ku musajja, kuba nkimanyi Bakadaama mwenna nyinza okugamba 99 okuva e Uganda mwali mwebase ku basajja. Ky'owulira wansi ng'ova okwebaka n'omusajja oba osiiyirira oba kugamba ekintu kyonna, buli omu alina engeri gyakiwuliramu experience ye. 95 ku Bakadaama babeera babakozesezza nga babakubye kalifoomu. Ntandise bwe nti babboosi bano mbalaba abasajja abo babeegomba, buli muwarabu yeegomba okwebakako n'omukazi omuddugavu. Mulimu babboosi nga batya, mulimu boosi nga wamugaana, mulimu boosi nga wamukkiriza nga yeebaka naawe ng'okimanyi era ng'okikkiriza. Nembeeramu boosi gwe wagaana naye nga yeebaka naawe ng'amaze kukuba kalifoomu. Akukuba kalifoomu n'akukozesa gwe n'olowooza wabadde oloota. Toloota mwana wange, mwana waffe toloota. Boosi akozesa nga akubye kalifoomu. Mubeere beegendereza. Njagala weetegereze oba wulirize ebbaluwa ya mwana muwala ono. Agambye tamanyi lwaki buli mama bw'atabeerawo ng'ebintu bino bimujjira. Gwolooza lwaki mama bw'atabeerawo ebintu ebyo bikujjira? Boosi wo yeebaka naawe akukuba kalifoomu.
atya okubeera nga akugamba nti muneyi nkwagala. Oyinza okuba nga oluusi wamugaana n'agamba oke kangule kalifoomu nja mukuba kalifoomu wa mirundi mingi. Era asooka okubagamba nti omuntu yenna nga bakuleetera simanyi bino mmere yawaka ababosi tebabaddewo bamama taliiwo olina akuleetera emmere simanyi evudde oba McDonald's oba evuddewa tolya. Ajja gikuba mu kalifoomu ajja kukozesa. Bw'oba weebaka mu kitanda kyo galawo oluggi. Ekisenge kyonna ekitaliiko luggi gamba woofiisi nze neebaka nga neggalidde mu nnyumba munda. Osooka neweebuuza lwaki Abawarabu bonna abasinga bagamba Kadaama talina kweggalira mu nnyumba nga yeebase lwaki? Ate mmwe ne mweggalirayo. Mbusimanyi oyinza okufuna obuzibu bwe nnyinza okufuna gwe tosobola bufuna. Lwaki obubalira ku nze nawe bubalireko ewo? Bubalireko ewo oti nawe osobola okufuna obuzibu. Lwaki neebaka lw'omu yange nga nzigule? Ebyo mu maka agamu gyebiri nga bagamba Kadaama tolina kuggalawo oluggi. Boosi ajja kujja ajja kuteekako akatambaala ojja kuwunga ajja kukozesa. Naye gwe bino byogamba nti mbadde ndoota mbadde mpuliramu mutakwata ankwatako kalifoomu ayinza okuba tanoze. Naye ng'ate tosobola kubeera ng'omuvaamu. Bajja bakozesa ng'abakubye kalifoomu. Era Bakadaama bangi be bakuba kalifoomu ne babeebakako. Nzijukira story, mujjukira oba story yali ya mwaka oguwedde. Kadaama yagamba nti boosi we yamukuba kalifoomu n'amufunyisa olubuto. Ne wabeerawo Bakadaama bagamba nti tebakuba kalifoomu weebaka naye ng'oyagala muve eri ne mwebaka n'abasajja olumalawo ne mujja wano ntino tubawa amagezi. Ekintu ekyo oyinza okuba nga booto bwakiraba nkimanyi bangi. Ate sijja gamba bangi, abatonotono waliwo abeebaka n'Abawarabu nga beeyagalidde ne yeebaka ne boosi we ne yeebaka n'omwana w'owaka ng'amuwa ssente. Ekyo gye kiri. Naye Kadaama oyo yagamba nti yafuna olubuto nga bamukubye kalifoomu yali mutuufu. Kuba Abawarabu bakikola. Akukuba kalifoomu n'akwebakako oba ofunye lubuto ekyo tayagala kumanya. So bannange neeyongera okubagamba nti mwegendereze kalifoomu gyali. Abawarabu babakuba kalifoomu ne babeebakako n'abeera awo ng'agamba gwaŋŋaana nze ogenda okwebakako nina kusooka kukuba kalifoomu. Tweyanziza mwana muwala okubeera ng'ovuddeyo n'ebbaluwa eyo n'ogitunonyola n'ogitubuulira. Abantu b'e Masaka mwebale nnyo, musomo gwagenze bulungi. N'ab'Embala tujja bawa omusomo omwaka ogujja mu January. Naye bannange mwegendereze kalifoomu bamu bakuba ne babeebakako. Tegaba magini, babeera baboosi bammwe bennyini nga be babeebaseeko. Kadaama TV kojja mate, mwebale kutuwuliriza.